إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شو أسامة سبو طوال ما صنع مقدمة. نعم. طيب بسم الله. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدنا ما سنجتبه أصول الدعوة السلفية يا الشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تبارك وتعالى. اتوالى درس ودي انتان يكونوا إن الحمد لله نبلونجي ومقدموه بارك الله فيكم. آية سوسية سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يتبكرزا نايه yatulamira Allah subhanahu wa ta'ala kuba tetufanga okujjanga tuliba Islam. Ekyengere ky'obusiramu banne tukirowoozenga nnyo. Allah yakituwa ale tukimusabye, teri kufe yakeera nkya n'asaba Allah abeere mu ne Allah yatwagala subhanahu wa ta'ala n'abutuwa. Ati kisigadde gye tuli kwefaako okulaba nti tetufanga okujjanga tuliba Islam. Wala tamutunna, waliwo n'endala egamba fala tamutunna ya suratu al-Baqara wano Ali Imran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ekyo tulina kikola tutya? Tugenda kwera nako tutya okuba nti tufa tuli basiraamu? Kiri mikono gyaffe okufiira ku busiraamu? Naam, kwegayirira Allah n'okubeera ab'amazima eri eddiini yaffe. Laba ne bannabbi beegayiranga nnyo Allah. Nabbi wa Allah Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim mu suratu Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Kati okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okulaga amazima eri eddiini eno entuufu, omuntu awangala mu bulamu bwe butyo Allah subhanahu wa ta'ala takuleka kutwalibwa kibuyaga eno n'eno kasita oba ow'amazima. Wala mu byafaayo by'obusiraamu tetumanyiyo okubamanya abeesigwa abalungi kwe tugamba nti ono obusiraamu yabuta kulasiti. Obamanyi bonna abanene b'omanyi abeesigwa mu umma gyevudde bira ddala ku basahaba ojje ani gwali owulidde ku bamanyi abo abanene? Bw'obeera naawe ow'amazima nange Allah subhanahu wa ta'ala ajja tukuumira eddiini yaffe eno. Imam Ibn Kathir rahimahullah ku ayo nyini yatuwa amagezi engeri gye tusobola okufanga tuli basiraamu. Okukifunza yagamba nti omuntu kwekwata ku busiraamu mu mbeera ze ez'obuvubuka, naga nti kubanga sunna ya Allah emanyiddwa nti omuntu awangaalira ku kintu akifiirako. Omuntu bw'awangaalira ku kintu akikola ki? Akifiirako. Naam. Tumwegayira ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naffe atujje mu nsi eno nga tuli ku busiraamu bwa ddala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah tafsiri ye bannaye nnungi eri batulabul ilm, tafsiri al-Qur'an al-azim nnungi nnyo eri abayizi. Naam. Hayiddako naye yakutukubiza kutya Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna ya ayuha nnas, n'eyokusatu nayo kubeera nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du fa inna asdaqa al-hadith kitabullah, ebigambo ebikulaga bukulu bwa Qur'ani ne sunna nabbi yabiddiŋŋananga sallallahu alayhi wa sallam. Naam. قال وبعد، فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم. نعم. وكفا ونتويتها بوقفنا مقول الدلال بإذن سبحانه وتعالى. أقام الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول. دعوة إنه سلف بتوقع بسلف دعوة يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة. Eyimiriddewo naye nga erina ebikolo
kweyimiridde bye tulina okwetegereza abasiraamu ku daawa eno entuufu. Ng'era ebikolo bino ebinene byajawula ku daawa ez'ebibinja ebirala oba obukundikundi obungi. Nga bw'obyetegereza ojja gitegeera bulungi wa weeyawukanira n'abasuufi. Daawa ya nabbi. Abasuufi kiki lwaki baatomera? Bamu'tazila lwaki baatomera? Bakhawariji lwaki baatomera? Abashia lwaki baatomera? Odda eno tuna ku usulu nti usulu zino ze zaayawula abasalafu ku bibinja ebikola ki. Kuba twalabye nti muzimu ku bubonero bw'olabira bannabbidaa nti tebalina usulu zitambuza diini yaabwe. Osanga ono akola kino nakola kino. Naye kati daawa eno ey'obusalafu, daawa eya nabbi erina ebikola amanyi bye beetegereza. Bagyetegereza mu Qur'an ne mu Sunna ne batufundiza. Era ogenda kuwulira ebikolo bino nga bw'onaabiwulira Shaykh agenda kuleeta aleeta ekisooka akuleetera obujulizi. Kubanga bwe twogera nti kino kikolo lwaki twogedde bwe tukijjeewa, ojja kugenda okwetegereza agenda akuleetera obujulizi mu Qur'an oba mu Sunna z'Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akati ekkubo eddungi lirimu siraata eyo almustaqim, ne waliwo alfiraqu annakiba ezaawuguka, ebibinja ebyawuguka tukijje tutya ebyava omugendo weeguli Allah gwatwagaza subhanahu wa ta'ala mu aya endala yatugamba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u kitegeeza obukubo bwo buvaako buki bungi naye lino ettuufu liri eri limo. Era abamu abayinza okutiisatiisa mubeeramu abatiisatiisa mugamba mwe abali ku mazima naye nammwe era amazima ne bano la amazima gasigala geego eddiini nabbi gye yakola ki. Tetusuubira nti mu myaka egirijja egy'ensanvu oba emyaka emeka walijjayo abaga nti ate nabbi kye yaliko nakyo kibulamu oba kye yaliko nabbi eddiini Allah gyatukola ki gyatwagaza. Kuba nzijukiramu Shaykh waliwo ku bazeeyi gwe nali naye katumulaga nyambala nabbi yagamba bw'ati kati naaseka n'agamba bukyatugamba ebyo naye nammwe mu maaso eyo bajja kujja abawakanya ebyammwe mukyawakanya ebyaffe naye nammwe muliidemu maaso eyo bajja kujja abagenda okukola ki. Mu maaso eyo boolya walijja ababagamba nti empale tezirina kubeera waggulu. Mu balijja ne bazuuka nga balaga nti empale za nabbi wazaali zikweya oba nabbi yali oba nabbi yasalaga ebimeme oba balijja abo nedda ekkuba ettuufu liri eri naye obuvaako bwo buki bungi. Kakati daawa eno ey'obusalafu daawa entuufu eya nabbi erina ebikolo abamanyi bye beetegereza nga yenna gw'olaba ng'avudde ku bikolo ebyo omanya ntono kati tali ku nkola eya nabbi, tali ku daawa entuufu. Wadde twagambye ye asobola okweyita kuba ekyokweyita kyangu, buli omu akisobola. Fe abasalafu buli omu akisobola. Fe abali ku manhaji fe abali kino ekyo buli omu akisobola. Naye ddala ali bwe tuba twetegereza nga tuyise mu bikolo bino kituufu ddala oyo musalafu. Bw'ona atunulira ebikolo bino ogenda kusobola okukola ki? Okumwawula ayogera ow'amazima n'ayogera nga byayogera bya bulimba. Naam. قال ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف، أو ما أدى إلى معناه من الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم بارك الله فيك. أقام الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى ولقد دعاني لجمعها أمران ظاهران. Ekindeetedde okukuŋŋaanya ensonga zino ebikolo bino nsonga bbiri nga zirabikako buli omu aziraba era nga sinnaziyitamu wano esooka naffe tusaana zitunuulira ennyo nga n'emu ku nsonga naddala ewodde ewaffe mu ggwanga lyaffe eryokuba nti abantu tebamanyi busalafu kyeki. Abamu baba babunnyonnyola yaabwe eri awo bwetyo. Kati twetaagira ddala okumanya obusalafu obutuufu bwe butambulira ku ki. Kuba osobola owulira ono ayogera abasalafu be baani, olina abakunnyonnyola babeera balina enkyakya, babeera banyiivu, batwala kilo 2 mu kwanjula ng'ole annyonnyola be bayita olwabaki. Kati omusiraamu anoonya amazima yeetaaga ategeera obusalafu mu ntegeera eki. Waliwo omulala bwe yali abannyonnyola
babeerawo bwe bagenda ku mbaga babayise n'engoye ziri waggulu nga bagenda ku mapeera bagenda obbagamba nti abako muyingire nga bonna bajjudde n'amapeera bwe bati kati olwo ng'akunnyonnyola mbu bwe bayita abaki abasalafu. Ensonga ezo zifaanako bwe zityo zeetaaga omuntu annyonnyolwe. Naam. Omuntu abeera awo nga afaanana abasalafu ku bimu ku bitendo ebyokungulu. Yaani ekirevu akikola ki? Engoye tazikweyisa naye ng'alina ebintu byakola nga bikontana n'obusalafu bwennyini. Kaakati ng'omuntu oyo okumanya ye wabulabe nnyo okusinga ono w'amapeera n'aboogerako nti bancaca, bw'akola ensonga n'avayo okutereezebwa waliwo abanyiiga ne bagamba ebbanga etumala nga ffenna tuli ku ddaawa y'emu. Kitegerekese lwaki alaba nti gwe tukosezza tuli ku ddaawa y'emu? Kubanga tufaana ffenna tulina ebirevu n'engoye zikola zitya ziri waggulu. So nga waliwo ebikolo ebitufuula abasalafu nga bizito okusinga ekirevu n'engoye okubeera luddawa, kubanga betufaananya okuba n'ekirevu n'engoye nga ziri waggulu gye bali nga n'abamu bakaafiiri bennyini si bannabida aba bulijjo nga bakaafu bennyini. Abashiya mubalaba mutya obasiŋŋaana nga ekirevu weekiri nga n'engoye nga tezikweya. Aballa bannabida bano abazikirikalenge n'osanga engoye nga tezikweya nga n'ekirevu kola batya. Kaakati tekimala kubeera nti nno ono tufaananya ekirevu n'engoye okubeera waggulu. Hatta waliwo n'ekiri adaka min dhalik. Tekimala okubeera nti ffenna tusisinkana ku William twetoololera awo, oba ntubeerako ffenna ennakasero, oba nti ffenna mathalan kyokulabirako tuyina tugambe ku mbeera eriwo eriwaaka olwaleero ti ffenna mukadde waffe amiru umma tugamba amiru umma. Tekitegeera nti buli aga amiru umma nti olwo teekeddwa okubanga tufaananya entegera y'obusalafu. Asobola ddala okubeera nga bw'atyo bw'afaana nga yeetoolera awo naye nga wallahi obusalafu bwe tunulira ku bikolo ebuyimirizaawo atabukola atya. Kati guno omusomo mukulu nnyo okutegeera ebimu ku bintu ebisinga okukyankalanya abantu. Muli ku ddaawa y'emu ate muli ku bannammwe ate mugamba bano tebasomwako ate naye waliwo asobola okubeera awo nga twekulubeeseza waki wamu naye ng'omu haqiqatan tali ku busalafu ate ng'omulala ali ku buki. Bino bikuyambako okubyawula. Genda maaso Sheikh. Mashallah, barakallahu fik. Idhan wetuli nti kwongera okutegeera omuntu ayawule omuntu ono wa bulijjo twagala bw'ategeera ebikolo bino ng'asobola okumanya nti obusalafu bwe butuufu bwe buno. Seekagundi ono lwaki bagambye tasomwako ng'ate n'endaba alina ki? Bw'atunulira ebikolo bino 10 obusalafu tebuzimbiddwa ku kirevu kyokka nti oli kasitaba n'ekirevu asobola okujja ng'engoye ziri waggulu naye bw'aba amanya ebikolo naga ono nno si musalafu wadde engoye ziri waggulu. Ye nga ye asobola okyeyita naye nga ekituufu si kyakola ki si kyali. Kati omusiraamu ono twagala amanye obusalafu obutuufu bwe buliwa nga butegeedde ku biki ku bikolo bino. Saagala kikomaawo twagala ne gavumenti y'eggwanga lyaffe oba gavumenti endala zonna nazo ezaabuzaabuzibwa zibyawule. Kuba nalikeera mu musomo gumu nga nzikatiiza ensonga eyo nti ekituufu olaba mulimu mu basiraamu abatannakyawula ne gavumenti nayo bw'eri Sheikh tennaba kubyawula. Buli bweraba alina ekirevu bamanyi abo bonna be bamu batujju bali bwe bati be batwala abaana mu nsiko. Waliwo n'omumpembe yakavaayo emabega kaawo ng'era nnyonnyola kye bayita obusalafu. Nagamba abasalafu be batwala abaana mu nsiko ng'olwo abannyonnyola. Kati ebikolo bifaanako bwe bityo obutaawula abasalafu bayisa batya bali bati eri bano abantu okubitegeera n'abantu nga abakulembera amawanga bategeere bamanye nti kino ekibinja Boko Haram wadde bagamba nti nabo bali ku ddiini naye si eddiini ya nabbi. Ekibinja ADF kye baliko si eddiini. Ekibinja Ali Shababu ebikolwa eby'ebibinja byosanga beetulisa najja ne yeetulisiza ku kizimbe nga twagala abantu babitegeere nti kuba bangi abamu abagendayo ngano alina n'omutima omulungi agankange n'enfiirira eddiini Allahu akbar nga yamanyi kyaliko yekye naye nga bw'aba atudde n'asoma binajja kikega nti omusalafu si oyo bw'atyo agenda okwetulisa ate bannaalumanya ne saalumanya ng'aleeta zitakbiira si ye musalafu takola bw'atyo. Butegeerekeke obusalafu obuki obutuufu. Kati Sheikh agamba naam naam mutusonyiwa omudakala okuyitirira. Barakallahu fiik. Kitwaliramu n'ensonga endala nti waliwo baganda baffe bali mu bibinja eby'enjawulo nga bakawariki
nga kyayanguyirwa abakulembeze baabwe abo abakoola nga batwala mu madhahabu ago amakyamu okubalaga nti ffe okwawukana ku bukhawarij n'okubuvumirira ensonga etukozesa ekyo kubaako na bigendererwa bye tufuna mu b'obuyinza oba butiitiizi oba waliwo zi gavumenti nga zo tuziinako wala eyaki gamba tugoberera kiwalazima tetwagala twogerera ku Saudi Arabia khalas ne bwekola bino ne bwekola biri ebintu ebifaanaganako bwe bityo ogenda okukakkana b'amasaakini abagoberezi b'abakhawarij nga balina entegeera ezifaanaganako bwe zityo omusomo guno gubayambako okutegeera lwaki twawukana ku manhaji yaabwe so nga mwana wattu ezimbiddwa ku kintu nga tukimanyi bulungi nti kya mu ddiini yaffe bo mu ndaba eyaabwe balaba ezimbiddwa ku ekyo jihaadi balaba ezimbiddwa ku tahkim kulamuza kitabo kyaki kakati bino bikuyambako guno omusomo bw'oguwa obudde gukuyambako okutegeera abaffe ddala ddala ekyo ekiri ku ngulu nga bwe kifaanana kyategeerwa mu ntegeerwa ntuufu era abaffe mu kubeera nga tuvumirira mathala ekimu kyekifaanako bwe kityo olwo tuvumirira jihaadi tuvumirira kulamuza amateeka ga Allah abaffe tetwagala amateeka ga Allah galamule abaffe tetwagala jihaadi ebeere mu nsi nga bwe babigezaako okuyibalaga kitegereka bulungi n'olwekyo omusomo guno kyenjagaddemu nti omuntu aguwe ebirowoozo asobole okubeera nga agasibwa entegeera entuufu obusalafu bwe nnyini asobola okubeera nga abwawula kubuze naam inshallah jazakallahu khairan Sheikh agamba ensonga esooka al-amru al-awwal ma ra'aytuhu wa ra'ahu ghairi agamba Sheikh kye yalabako ye n'abamanyi abalala si yekka n'abamanyi abalala baakiraba min taalluqi ba'di al-jama'at al-islamiyya al-hizbiyya okweteeka kw'ebibinja obukundikundi obw'ebibinja bujja nti naffe abasiraamu abakolayo bati obubinja obw'enjawulo ogamba bakhawariji ba ikhwanil muslimina ba hizbu tahriri ba murji'a jamaatu tabligh abazikiri ebibinja ebyo okujja nga byekulubeeseza ku buki ku busalafu an manhaji salafi bihadha al-ism at-tahir al-sharif nga bonna beetekako erinnya lino eddungi ettukuvu erinnya ejjonjo oluganda lutuufu eriyonjo luze luganda lutuufu erinnya eryo nga nabo balikola ki balyesibako nga omusanga ebikola byakola naye ng'aga nti ffe abali ku nkola ya nabbi ffe abaagala eddiini ya nabbi nabo ng'akulaga nti bali ku ekyo nabbi kyeyakola kyeyaliko sallallahu alaihi wasallam daawa ya nabbi nga bakulaga nabo gye bakoze eki kibaliko bali tukimanyi newaffe ne bw'otunuulira abantu abatudde mu mawuledi kimbibiri bajuliza nabbi ffe abaagala nabbi bal asobola n'okulamula ku batagenze ku mawuledi nti abo si bannabbi abo si bamutume wali bw'abaagira ayogera n'abantu abalaga abo batazze bo si bamutume era kyovola mu kamu kabenje kokola bida akeeko tosobola n'okutandika okuwa ennamulenfu kuba omuntu atayagala nabbi alamulwa atya oli bw'aga nti abo tebaagala nabbi ekyabaganye mu okujja ku mawuledi kiba kitegeeza ki oba omaze okukulaga nti bw'oba tayagala nabbi obutayagala nabbi bukafiiri bwennyini tayimbye la ilaha illallah nga bagenda oziika n'omulyanga agamba abo si ba la ilaha illallah kati baaki abo bo omuntu asobola okukola bidaa ne zimuteeka ne munnamu n'afuuka nga n'ennamula ze ziri awo bwezi kyezifaanako akati Sheikh agamba kye yalaba n'abamanyi abalala kye baalaba nga waliwo ebibinja bingi obubinjabinja nga nabo bwe baba boogera wano bakulaga nti abaagala nabbi sallu ala nabbi mutume n'ebirala era bamwaniriza mbu n'essanyu nga asobola n'okuwaayo ne waba alina bizike n'ateekayo muwasala gw'omubaka azze kiyamu nga yeekwatakwata zonna zazze nazaaziweeyo obuwasala na transport akagenda okuzaayo omubaka transport azaayo omubaka kuba basituka nga bamwaliriza kati ne bweba ali atya wakiri yeekwatakwata aweeyo babita taabuza ebigere gaddayo ate ng'alinamu waleetaalo yeyo embeera gye balina nga mu butuufu wali naye bwekuba akulaga nti omubaka amukola ki gwe bw'ogendako e Madiina wali otuuka asajja nga bakola ebikolwa naye ng'akulaga omukwano gw'alina mbu eri nabbi
tulina gwe twasaaka olumu nga atoledde nabbi salam ninga tayagala kwogera n'engeri gye yeewombeekamu yenna Omuseveni yenna akwata n'emimwa akulaga nti ali mu maaso ga mutume awo kati ebikola matumanyi nga ye alaba nti ekyo yo ddiini ng'era awulira omukwano ng'alaba atakoze ekyo gwe toyagala ani nabbi. Kati Seeka bwe yatunuulira ebintu ebyo ebirabwako ng'abantu bonna buli bw'otunuulira ona akulaga ki n'ayagala atunnyonnyole au ma adda ila ma'naahu min al-intisaabi ila salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Oba ekireetera abantu abangi n'olabanga naye bw'aba yeeyogerako akulaga nti yezzaayo ku basalafu omanyi basahaba nga kimbibira ayinza n'ojjuliza n'akugamba Abu Huraira sahaba Abubakari nga ne bw'aba ayogera osobola okumuwulira nga naye ajuliza ku baani basahaba abo asobola n'okuleeta ku bamanyi abasalafu n'akuleeta Ibn Taymiya bwe temuwulira ne bakhawariji oluusi nga wanda yogera ogenda okumulaba seba ajulizaawo Ibn Taymiya yagamba bw'ati ogenda okumulaba Ibn al-Qayyim ogenda omuwulya bw'atyo nezza kwabo ne basahaba alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abo nabbi beeyogerako abasalafu abo basookera ddala sahaba khairu nnasi qarni ekibinja ekiseera ekisinga oba ekyasa ekisinga kyekyasa kyani kyeyaliko nabbi kyekyabasahaba sallallahu alayhi wasallam. Era nabagamba ekyo bo basahaba nabo bennyini bakitegeera ne bwe babeeranga baleeta obujulizi n'okulamula ku nsonga nti eyo ntuufu eyo nfu nabo bajulizanga mulembe ogwo ogw'abaani ogw'abasahaba. Ekyo twakiwerako ebyokulabirako nga bibiri. Ekisooka kyekyafaayo kya Abdullah bin Mas'ud bwe yasinkana abantu baali abaali mu muzikiti mugimu ku mizikiti egy'ekkuufa nga batendereza balina n'abakulembera musabbihu mi'a kabbiru mi'a. Bwe yagala okulamula ku bubuze bwabwe yabagamba ati yabagamba haulai ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama mutawafirun. Mulayi basahaba bannabbi bali wali bakubyeko kitegeeza mubakuba ku ddiini mmwe nga gye muliko yeeyo ntuufu ne basahaba balikoze ki bali badde wamu nammwe naye ekiraga nti kye muliko bubuze era ekyo bannayo kwe okulamula kwe tulamula ku bintu bingi nga tetufunyemu n'atengereze nga tusinziddaawo nti basahaba tebakikola ki ne tulamula ku mawuledi wadde waliyo sheekh omunene bagamba yasoma n'ebitabo ate dokita ali kino ne tugamba obwo bubuze nga waliyo ne dokita ng'alina n'ejjubba ennene bubuze ne tusigala nga tugamba nti buki lwaki nti ebakuba ddiini gwe twalisoose okulaba nga ali mu keetalaako bategeka omukolo ogwo baali badde basahaba abanene Abubakari Umaru Uthman Ali twali balabye nga beetala nga bategeka omukolo gwani gw'amazaalibwa ga nabbi naye bwe baba tebakikola eyo teba. Ekyafa ekirala kyekya Abdullah ibn Abbas bwe yasinkana bakhawariji mu bibira Harura bwe yabatuukamu n'abalaga nti jitukum min indi ashabi rasulillah nziza gye muli naye nga nvudde eri ani basahaba naye n'abagamba temuli mummwe n'omu mubo nga temuli mu sahabi n'omu mummwe. Kyategeeza ki muba kubanga eno gye mukampinze muli ku kituufu abaali besooso beegattako abaali tambudde nammwe mu ntandikwa baali badde basahaba naye olw'okuba basahaba tebakoze ekyo kiraga kye muliko mubuze. khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabbi n'akulaga ebyasawa ebisooka ebyo bimeka bisatu era umma bweddayo nezzayo eddiini yaayo ku byasa ebyo ebeera yeesiimye ne bakolanga bali bwe baakola kugenda kubeera kwesiima kunene. Era kyekyo Allah kye yatugamba mulize aya gye tuba tumaliriza nayo tusukume ku nsonga emu musomo ogunaddako tugende ku yookubiri. Allah yagamba wasabiquuna al-awwaluuna min al-muhajirina wal-ansar. Allah nayogera ebyo bimeka bibiri. Abasooka ba muhajirina tubamanyi abaava e Makka ne ba ansar be basanga e Madina bataasa eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Allah alina omuteeko gwe yayongerako ogwokusatu gwe guliwa walladhina ttabauhum nga bagobera baliwa bali ba muhajirina ne ba ansar abo radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Emiteeko egyo esatu gye gigenda okwesiima nze nammwe tulina omuteeko gwe tusobola oggwamu nga gwe guliwa wegwa walladhina. Olina kulwana togwa mu miteeko gino egy'aba think tanka egy'abayinomo ba common sense lwana ogwe muteeko gwakugoberera gwe beera ku kimu gobera va ku bano mbu bali basajja naffe tuli baki
togenda kuwona bw'oba oyagala okuwona ddayo ku ekyo kye baaliko basahaba abalungi radiyallahu ta'ala anhu gwe gw'omuteeko omulungi. Naam. قال فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السنة، وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل. وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والصوفية. نعم. أقام الشيخ نغماليزي سونغيني سوكا newesanga nti obubinja buno obwenjawulo wesanga batandise okuwandiika ebitabo ebyenjawulo naye nga bw'aba akulaga nti kitabo kya busalafu kiri ku sunna newe giba misomo naye nga butwa bwennyini bwe bayiwa mu mubisi gw'enjuki nga butwa bwennyini olabanga akabisi wano kungulu naye nga bw'okanywa kati ekitabo kitwala nga bakulaga ng'ekyo obusalafu naye bw'omuwulira ayogera busalafu naye nga bw'otwala ebyo ogenda kuba otutte butwa bwennyini. Kati Sheikh agamba ekyo weekiri n'olaba nga beekweka emabega w'erinnya lino yakhtafuuna waraa hatha allaqab, erinnya eryo eddungi eriwoomerera asalafu obusalafu nga nabo gye beekweka naffe abasalafu gye bayita eyo ne bambaza amazima ne babuza. Wakamu wallahi fi hadhihi alkutub warrasail min mubayana bilmanhaji salaf. Agamba wallahi ebitabo ebyo obutabo obwo ogamba obubuze obwawala bungi butya nga embeera ezawukanira ddala ku busalafu nga zikubyeko mu bitabo byabwe ebyo mu bigambo byabwe mu ntambuza yaabwe nga terina wetambulira na buki naye nga bo wano bwe baba boogera agamba fe abaki salafu obusalafu nabbi basahaba naye nga bali wala n'enkola yani y'obusalafu n'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama wa nusra limadhhabi alkhuluf. Mutuufu ogenda omwetegereza ng'ali mu kutaasa amadhhabu g'ebibinja bino ebiguddewo oluvannyuma ng'ali mu kutaasa ba ikhwani almuslimin, ali mu kutaasa ntegera y'abakhawarij naye no bw'aba ayogera ng'ayogera ku buki naye ng'ali mu kutaasa firaqu dalla ebibinja ebyakola ki ebyabula kal khawarij ng'abakhawarij nga bali mu kutaasa naye nga bw'aba ayogera wano akulaga buki salafu era wano kyayambaza abasalafu bw'aba ayogera nga ali mu bamu'tazila bw'aba ayogera nga bamu'tazila nti bazimbira nnyo ku bwongo be ba think tank be balina ommo naffe tuli basajja nga byali mu kutaasa naye nga wano bw'aba ayogera agamba busalafu abasalafu ahli sunna wasufiya nga bataasa buki busuufi naye nga wano akulaga tulina okulwanisa mabegako bano abaava tulina okulwanisa obuki obusalafu tubweremu naye nga bayimirizewo mbu obuki obusuufi. Abeera abagamba mbu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yejjembe lya shaytan eryava Najidi olwavubuka ttiimu y'abavubuka abasuufi era abo balina mission gye baawera baali bawadde emyaka gyaggwako naye babekako baawe emyaka 5 nga bamaze okweramba obusalafu mu Uganda era baakola n'omukutu awo mu bbanga baali bagutuma obusiraamu obwa wakati naye nga mu bibalo byonna bye baalina mission yaabwe kwerawo mbu buki nga bagamba bo be bali ku ddiini entuufu eddiini gy'owulira ey'okukabuli kwe beetooloola kati kuba be bamu beebo boolaba kati ku kabuli bazeetoola n'ebirala naye nga bwe baba boogera bagamba ddiini ya nabbi kutaasa nabbi. Kakati gwe omusiraamu obitegeera otya bw'onaalaba ebikolo bino Sheikh byagenda okukola ki okukugirayo biizini subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Iyyaka jazakallahu khayran. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.